Nzija. Watu tugenda linyeriwa. Kanzije. Jowan. Tugendere mweriwa. Jangu tuyiyewe tugenda. Kusinzira ebintu byammwe bwe mubikwata sijja kuddayo kulinnya wammwe. Nakugamba n'ogamba temmwe munsanyusizza muli basiraamu alhamdulillah. Okitegeera bw'ofa bakugyamu engoye ne kano kubanga emyaka gyange mugiraba njogera ekiki kwekuba muki omukulu oyo vaayo dirisa janguwa dirisa gwoleeta ebizibu bakama bange bantuma nga amasasi gamaze ovuga najja neddiso nenzijana ba crime intelligence kuva ku police nange nayingira na kyaki. Yes. Naye olinamu akantu akala njagala tubeere abantu kubiranga ku simu tutegeragana tebankubiranga ku simu siriwo nti ndi awo okuwunyiriza wano waliwo kintu olidde era bwe bamala okuba amasasi natumwa ofisale ekyokusooka muzeeyi mwanje nali mumanyi era ng'amanyiddwa era bwe wabangawo ebizibu nga nentumwa ofisale nzije nkime ki emundu bwe natuukawo aliwo muwala wange aliwo abeerawo jangu yes jangu twatuukawo ne tiimu diso baani ne tusaba emundu ya mwanje nga tulowooza nti yeyakubye endowooza ki amasasi nono nga kyetwagala ennyo okulaba nti tusolovinga ebintu bino nga bibitambula. Ono yagamba kati wenjogerera ndi mbuya. Netumugamba oli mbuya nti naye mundu eno nga si ye yakubye. Nagamba mundu njirina eyakubye era njitutte mbuya. Netumugamba nemugamba nedda emundu eyo girete ku police. Afende netugamba alete mundu ku police. Era tambula jangu tusange wa diso. Ofisi ya diso. Then tuveewo kubanga ne DPC oyo kumpi twasulawo tukulinda. Nali njogera n'omukulu ono ne wabaawo omukulu omu gwe saategeera n'agamba Sseguja ebintu byono biveeko. Ebintu byono biveeko. Emundu twagifunye dda ate ffe bakamaabo ne mubuuza gwani. Naye Mr. Bundi nja kwagala omuntu oyo eyaŋŋamba. Okuva olwo emundu tejjangako mukono yakuba ssasi. DPC wuyo waali, crime intelligence waali. Olidde tulina ebintu bwe bitambula. Buli kitundu kirimu obukulembeze bwakyo. Ne bwe mba ne muganda wange nga yafere CDF bwe mba nzizizza omusango eno era nguna bagukwatira wa toyinza gamba nti nze nziruke ngutwale kubanga manyi gundi egindi no era byebireese obuzibu wano era njagala ssebo twogere ekituufu nali nzizeeko wano mu byettaka byammwe endeeri mugamba nti nze ndi nesobi simumanyi oli mumenye ne mwogera in magini wano banga ddene nnyo onfuna bulungi munzimbye erinnya lyange nayingiramu 81 wano olidde wuliriza nayingira nekyaligonza Gertrude Njuba n'abalala n'afendo yakimanyi onfuna bulungi naye bwe muddaawo nonyonoona emyaka gyange mu myaka gyange mu butuufu
era omukyalo oli yankubira jangu mumanyi oyo jangu kusinziira ebintu byammwe bye mubikwata sijja kuddayo kulinnya wammwe nakugamba nogamba oli omukulu gwoyogerako yani twagala tumwogere wano mu lukiiko tumumanyi tulina okumumanya kubanga yes tumwogere tumumanye kubanga yakwata nakubira gwe essimu ye nakwata essimu Kano wandi lubinga essaawa za kiro okitegeera nenkugamba ekigambo ky'emmundu okukireeta ekiro eyo nedda enkeera kozi nga ayo babeera babiri natwala emmundu ewaio olaba wano ng'oyingira ewa DPC nenzira bwe nti baŋŋamba ayi oyo neŋŋenda nentwala empapula zange era ezimu zezino naŋŋamba wano wooweera omusolo naye nga twaweeranga ku CPS ne tuvaayo ne batuzza erugazi ne tujja wano emukolo n'asituka n'agenda ewa OC station n'amugamba bano fayiro zaabwe weeziri n'agamba bano baweera wano omusolo naŋŋamba genda oleete emmundu nenzira nenkwata emmundu nenjibutwalira nensangawo omwami omulala era eyaliwo naŋŋamba yeyo n'agibikula sika okulwanirira eddembe ate bwe yavaayo abantu be yabalekera amangi ennyo be yalwana nabo n'asigala ng'abanakyaringanga kabebi ebbanga lyonna era muzeyi Sseguja oyo nkimugamba ebbanga lyonna nti mwe lwaki temulowooza nti 86 mwatununula kati mwagala mutuleke twetengerere naye nammwe nga bwe mukola ki bwe mwetengerera kubanga omuntu bw'asigala ng'akozesa ekyambalo ekyo nalwana Yesu walwanirira mirembe twagala mirembe twagala mirembe kubanga kya pasoni wa wano ayogedde n'empulira ennyike ku mutima gavumenti tugikooye akyogedde naye emirundi gyonna gyajja mu ofiisi yange kyekigambo kyaŋŋamba ate tajja yekajja ne gurupu y'abantu nga 23 ne batuula wansi awo gavumenti eno tegenda kufuna kalu kiyanja kubanga muganya okuvaayo tuyamba kakuba kiyanja tuli mu buzibu naye ng'ekizibu kiki ffe bwe tujja mu ofiisi tusikira ebibi n'ebirungi nasanga omusango guno mukadde kyova olira nti ayogedde nti Meja Matovu yajja wano naye bwe yajja yabagamba kankomewo n'olwaleero tannadda akola kakumiro naye nga yakola first Matovu second Matovu n'abalala ne bakola ki naye mwe mulowooza lwaki tebadda. Nze Brigadier Moses Lukyamuzi nga nkulira akakiiko ka Presidential Special Task Force akali wansi wa State House. Atuze wano ekiyanja nga waliwo enduulu eyakubiddwa. In fact, emazeeko akabanga nga bajja ku ofiisi batu reportingira nga amayumba gaabwe gakonebwa nga destruction ekoleddwa ku nakani mu maka gaabwe. Amaka gano ga muntu muwagizi wa wundi wa movement bamwita mwami mwanje Musa naye nga twali tumumanyi nga Tata Medi edda mu struggle. Nzijukira ngenza okwetegereza nga nange nasulako wano nga tuli mu operation nasulako wano ekiro kimu nga tweyongerayo mu maaso eyo okujjukira obulungi ekitundu kino naye tugenza okwekkaanya nga famire yonna emitawaana egiri wano egisinga giri mu famire wonna bennyininyini okusooka famire ennene nnyo erimu abaana ndooza abasukka 50 n'omusobe bonna be basingako naye tugenza okukizuula nga mu bo mwennyini mulimu abawalaŋŋana mulimu ayagala okutwala ndowooza gundi Ryan Share kubanga bagamba nti yabba ebyapa bya kitaabwe n'abyekomya. Kirabika nti yeyekutte ne bannankani bali ate abalala abawakanira abalwanira ebyapa abalwanira ebibanja bino afuna amaanyi ate okujja okukola ki okutunda bannaabwe ofamire bwekizudde tukyanoonyereza
tutudde wano mu lukiinankane mu meeting ne RDC awo naye tujja kukola separate investigation. Abapoliisi bagenda kukola investigation nanga akakiiko kange okuva mu ofiisi yange nako kagenda kunoonyereza tuzuulire ddala ekituufu kuba babadde batuloopera mbu waliwo gundi ba land grab abavudde e Kampala nga bakulirwa sobi simumanyi naye ng'ate bagamba nti ate nze musindise okukola ki okujja okutwala ettaka ly'abantu, which is very funny. Naye ekituufu kijja kuzuuka kubanga ab'ekyalo tutudde mu nankani mu meeting wano bagamba nti omuzeeyi omugenzi yatwala ebyapa byabwe nti oba yali yeeyisa bubi mu biseera we yabeerera ebibanja nti yagendanga awamba ebibanja byabwe naye abaana bangi bonna balipootinga nga kitaabwe bwe yagulanga ebibanja ebyo nga abigula buguzi oluvannyuma n'abifunirako n'ebyapa. Kati ekituufu kijja kuvaayo kubanga tujja kugenda nga tunoonyereza tuyite n'abo bennyini ababikaayanira batulage obwannannyini bwabwe balina. Ojja kweditinga mu mbeera